Daddy, I'm even going to kill myself. I don't know where I am. Nintya kati jennali kati nemanya biri serious. Jennali nimvuga nimbaye emisinde. Nintandika onnoonya omwana. Tambula. Nemusange okukuponga atudde bambi. Essubi. Ngamba kiki. Wadde ki. Nemuze no kugondi ku nitukomayo waka akaaba. Ngamba sebuki. Natagala kungamba. Ngemerako. Bulira buzibu ki. Ati aina X-way. Aina X-way. Yali yazala first born before me. Kati nayamusanze mu kyalo. Nayafuna da girlfriend. Nga onomanya yagenda mu kyalo yasanga oli yafuna. Kubye mu town. Ndoza mbadde muogira. Ogenzeko ko mu kyalo. Olabe ku X, olabe ku mwami wo. Kusegeera. Ugendo tuukayo ngo mukulu. Ayina omukyala. Basibo ne banya omugamba mutya abali Kachumba TV n'abasinzidde olina okutulaba ku Kyamuka TV kaso bitambulira ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero andi n'omukulu Victor Kamenyo eyasuna ente. Nefa. Yafa. Wanyama twamuuza muserinnya lyo bali yafa. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Mungu akyakuumye. Obadde obuze. Amwendi nganjiya obulamu bwakuyiya gatta. Baba ini ayimba naga nti otega wano n'otega ewalala. Bw'oba tuli mu kuyimba okola mirimu ki? Inji gatta. Otunda amataka nkola ebintu bingi. Otunda amataka? Kamenyi abantu tebajja joli n'obagira Skype ni yakabalo tukugira. Nze byange biri legit. Kubadda bintu nabitandika ddasa. Kati olina company etunda amataka oba just obana gonga tolina company nayo oli bwakutuukira osobola ndi mufunira. Nina company. Bagita bati? Kamenyi Estates. Kati obudde buno estates gy'oli nawo abantu abakulaba obudde buno abaagala ojjigula bagamba nti nno eno. Tulina estates nyingi, tulina Wakiso, tulina Mukono, tulina Yayaza, Kirobwe, tulina abantu bangi, Mpigi, Buloba, Bulenga. Mu bufunze ayagala ettaka mu nguudo zonna ezifuluma Kampala. Yonna olinako ettaka. Tuli established wonna. Gwabalambuza. Nina abaana bankolera abalambuza gwe kyolina okumanya ebintu byaffe biri legit biri on point biri straight. Omuntu ekyapa akifunira mu bbanga ki? Tetunda ttaka litalina kyapa. Oli kasambalayo ssente. Aba n'ekyapa kye si bino mbw ate yazungadde kyapa kyo mu ngalo. Mbadde sigimanyi naye eyo nayo ngitegedde basebo ne banya otuwagire Victor Kamenyo ate ebintu bibeereka n'enguziza bangi era bakasitoma gya balaba mu comment section. Ate ono mutuufu kasita akubbanga okomawo. Ate omuntu alina ekyokufiirwa. Kakati kali yange gye nzimbidde ebbanga girekera basobola kubba emmeka. Yoga bebera company nga badde sikimanyi kakati uwe balikola luyimba luyimba lwatuyiseemu abantu ne bagamba Kamenyo ono wetumwagala ne lwakyata abadde agireeri kazana tegedde we banjagala kati music ngenda kubawa awazze otya okukola n'ono omwana omwana oyo namuwulira nga ali very talented butuufu Nyimba ze trending ayina nyimbe z'amaanyi ziri mu million views naye nga abantu befuula mbu tebamulaba kitege wanyi you can be good but people kabefuula batakulaba muyimba tubuwulira bulungi bwakutyawo nga bakutwalira awe wati naye mulungi nnyo is a very talented artist era akayimba nekuyinamu feeling bw'ogamba omuntu Dr. Loverboy nga gamba yani omukubira akayimba nga kayimba kamanyi ayimba bulungi ekito so
ndabanga abantu befuula batamula kale katukole nono ate ali very talented and very humble guy. Kamenyo mwafata mutya endongo ne babeera nti no abantu boyogera nnyo Kamenyo baliwulira ne music bamuwulira bana abaana kuba baana bannya bali ku TikTok obuyimba babumanyi naye nga baba tebabamanyi. I don't know. Simanyi ngeri gye kijjamu ekyo kintu how it comes because there's a lot of music trending ku TikTok. Nga nakola challenge akola bukozi tafayo kumanya ani ya muyimbi. Nga tamanyi na muyimbi kito. So naye kati it is time abalungi baveeyo, abalungi balabisibwe, obulungi bwabwe tubulabe. So that guy is very talented. So nange nasalawo ne ngamba kamulinyemu. So moyo akayimba. Gwe yamunoonya. Nga kamwe push. Sinze. Wabula twesanga nnyo mu bifo ebyawamu tuli ffenna. Gondi ate nga is a good boy. Mwana muto. So ne tu developing idea kama kitukola yakayimba tukole. Nanga tukole kano. So naleta idea y'oluyimba. Yeah. So ne tulukola. Tuna naluteka ku ekisima. Ne tutambula bulungi nnyo. Ate olowooza nti nno mwandibadde ddiwo kuba nalabye matching. Tetuli ddiwo naye tukyakola music omulala mungi ffenna. Wakyaliyo music omulala. Akayimba akatalala we are doing good. Okay. Katusabe bitambule dda bulungi nnyo because eddoboozi lyo n'engeri gy'oyimbamu ate nayo ly'engeri gy'ayimbamu abyamajinze bulungi nnyo abantu ne bagamba senga mugende. Ate onoolira kenina ne saha. Oyina ne saha. Onoolira kenina ne kamiliyoni. Kati akakamyo tebajja keesunga nnyo naye saha eddoboozi lye lyera lyeryo naye bw'otuuzaamu kitambula dda bulungi. Kolabo zijja. Tugambe nti nno kati Kamenyo asimbudde. Wasimbudde. Obadde obala kaki woosirikidde? Badde nina ebintu byenkola abintwalidde time mungi. Asa kuba binyonyi bibiri n'ejjonja limu. Kati bino nabimaliriza sinnabatuuka wenjagala na at least nasenvuddemuuko sinzira we nnali. So kati wano ndaba newe nkuba endongo yange. Naye ogenza okukomawo ng'ensedduse abantu batadde za alubamu international zigenda international alubamu zisebo kati abantu tebatandise okulowooleza music. Alubamu kirungi. Simanyi baggwe wakirowoozaako nakukola alubamu. It's hard to push an album. Kizibu nnyo okupushinga album. Naddala ku sente ziriwo, sente ziri mu industry. It is very hard to push an album. Naye n'ababikoze, I respect them. Basabira Katonda kyebalowooleza industry akibatuuseeko. Though album lwaki omuntu bw'ata alubamu kiba kizibu nnyo oba ennyimba ezisukkamu bbiri omulundi ogumu twalaba ne David Lutalo isate yakate ennyimba 3 naye era ziganye okukola obulungi nga bwe yatanga olumu lwaki bwe kityo. Kati album eba yeetagisa ebintu bingi. It is hard to push 3 songs at once. Nnyo. Ate n'ekirala content mungi. Okuta ennyimba 3 mbu baziwulirize. Kyali ku Chosen Beki ate gundi n'atomera gundi. Kyali ku gundi ate gundi n'ata akavidiyo nga tayambadde. Oba okyali awo ate desire luzinda ne vision ebagenda. So ebirwanyisa music industry bingi nnyo. Inakola tutya? Naddala mu abayimbi. Tulina kuyeeyanya ekintu nga kiri exceptional. Mubutuufu ne wabeerawo content omulala nti gundi atomedde gundi awasiza gundi mukwano gwe sima biki. Ng'oluyimba lusobola owaganyaawo. Kale basobola ne banya bwetyo nga mugiwulidde oluyimba balunoonyeeko ku YouTube wonna gye luli. Bayimba bakayita Nowe. Mukole challenge. Yeah, mukole challenge. By the way, the song is 5 days. Katulowezeze ennaku 5. Nerukolera ddala bulungi. Obulungi ennyo. It is one of the most trending kati. Ekituufu.
because Rina challenges over doing the mutwalo. Just 5 days. So it is yongere. Owaye yogedde ku gundi ku Chosen Beke ebirowozo ne bijja. Nemanya ati nno yabeerako ewuwo. Gwe yali manager. Yali manager we. Mwakwatagana mutya era omujjawa because kati naawe olimu element evumbula ebitone era omuntu nti ono omwana ali talent n'omuyambako. Omufuna otya? Chosen Beke pamjeyo Masaka na ina mukwano gwange amuyita Joseph. Tukwatagana naye ne tu mpushinga. Joseph yo waniki. Naye nganze managing buli kimu. Gwe yali overall manager. Yes. Kwata shows, promoting, to take up radio, TV, era nze yawo. Strategies zonna nze yazikola ki. Yazikola. Ani anaso kola video, tugende waziga. Tuseere, tugende wani wa Krochi, nkubira ni Henry, nengulo obuyimbo obwo. So naye ne Joseph yali w'amaanyi nnyo because yali naye twakolagananga naye. Kati ateekamu Lusaka sente akuba byabangi wagikubiraawo efu eraluka. Yali muwala kika ki nga tannakuba byabangi? Ali muwala wampisa nnyo nga muwulize afukamira n'abuuza abantu wampisa nnyo. Neddala erimu nze nakalirabamu ng'akola vidiyo obwo nali sirimulabamu edda. Edda kawola kali hori akuba byabangi etabuka tukuba byabangi kwakolo nali njagala tufunze mu budget video twazikola 2 omulundi gumu same day. Naino oluyimba lwange baluyita tunyumirwa tulumya abantu walana nagende wa pesti ne mugaa pesti tetujja sobola kola video emu eri expensive weight katugatte ka budget tukole 2 tukola videos 2 twakola videos 2 ne tuzireleasinga almost the same time. Kati byabanyi ne tutandika ngera mpushinga 2 bwenkuwa bangenze wa Faizo mu wa 2 yo Emerson genda bakimulaba ani bonna netandika pushinga kati no nali manyo pushinga na kwatayo kati we yakwatayo byabanji teyakuba nnyo mu kusooka waita like 3 weeks nali in fact no twaitwa akata video ya byabanji mbandi mu studio wa Krochi Koshanga akayimba katambula nani senula ina yakayimba akapya kawanisi so kujoka ulire akayimba kaka mama yankuza ote yankuza nina nesiga nabesigaliza katana teka mu verse name mga Krochi kantu kaguzi Ningubira ni Henry so kani tumudi postinga kaga 5 amba ni Henry tokaga abantu kwegayiride nenga demo tenali ngiramu na bigamba nenga wawuya bulizi nomanya nti kano kajja kukola nga nchemaze kano kayingira omukolo kituufu ate nze by the way nokwatagana nnyo ne Chosen Beke nali njagala nnyo Rem she was my favorite artist engeri gyayimbamu noti geri jazikubamu eddoboozi engeri gyeri fulumamu nga Rema wayimba ndabira ddala era by the way shows za Rema zonna concert ezasooka namuyimbirangako ekitegeeza oleeta Chosen ajjeyo kiri ekyaleema nali njagala nnyo Rema was a fan of Rema era Chosen we yayimba obulungi ngamba oh my god ekintu kyonna kituukirira kyatuukirira naye nali njagala nnyo abantu abamanyi okuyimba honestly genda Johnny K twakola ebintu bingi so oluyimba
bankuza bwati walufuna tugenda mu studio ewanne simu nalukuba simu yamala oddukuba ne lukwatayo ate ne luyisa luli ne luyisa bankuza byabangi ne lugenda galukulampolampola ne luyisa byabangi awo ne tunoonya Jostede nantuukirira ne tukolayo kolabo ne Jostede akamanyi kibunoomu awo n'akayimba akala kali kalungi nnyo kali ka ballad bali bakayita atya Alibani Nalane omuntu alinyagalesa wengi munaye alibani nali nkaganye kayimba kalungi nako seno yakakola era ni seno yakatuguza katwale wakesamu agikuba afuuka omuyimbi ow'ettabu tutandika okukola shows ez'enjawulo tukuba kati ki ekyatuukawo wafunamu obutakkaanya gutya naye nga bw'omanyi omuyimbi waba afunyemu amaanyi nga takyafugika funamu obutakkaanya ne Joseph ne Becky Joseph n'agamba omanyi Kamenyo Becky tawuliriza Joseph yowaniki nemugamba waliwo awo ebintu bingi nnyo nnyo so n'amala najja n'aŋŋamba anyway byali bingi kujja naye twayawukana na twali tubeera ffenna ewaka wamu but nga yasula eno boys quarters by that time abantu webagambira nti nno walinga okwatamu nalina mukyala wange by then kati nga yasula eri bwati sigeeyo Becky ayina effujjo ng'ava eno gyasula najja ewu yali tajja wange naye yaŋŋamba lumu katukubye nga tuli b'amaanyi katukubye nga ekintu tukiwanise nanga njagala kuddayo mukyala ewaffe enkoyo okuyimba nga lwaki akyogera sibaye naye nga tukubye tuyita show booking weziri sente atale so ziraba weziri yenga yagala kudda mukyala ate by that time engeri yali omupya nga njagala mu establishing you know Becky because akayimba ke yakuba kabi abangi kakwatira mu XB gamba teyafunako nnaku yabwa upcoming nga bwempika fikisa omutima gumu babuuza abo ba Saimo yali akola ku BBS bakuluzi banabatanzi buuze ba Emerson ku NBS ba Faizo musajja wange obuuze bonna bayahaya ku Stabani bonna nga baba obabeerako Becky sawe nga nawe kaliyo gitadde bbali nendeta concept ya studio yokola concert nenga mu concept yokola concert njagala afune endorsement z'abayimbi ab'amaanyi it was the case bamurecognizing enti omwana azze era ne tugiteekateeka yali ku Tavan Woods nenjogera ne Joseph na supportinga sajja mulungi nnyo oyo kirangwa Joseph products not supportinga Becky supportinga nzijukira n'ekifu aibagain tufuna ku mitwalo aga Tavan sound ne tugifuna ku mitwalo aga nenga kyetwagala brand erinnya likwateyo nze newetegereza akalango ka kamiliyoni nga tawulirangako omuyimbi gwe bayita Becky awulira oluyimba naye ng'omuyimbi tamumanyi n'oluyimba nga talumanyi namusanga yali ashootinga Khalifa ku Pearl of Africa mugamba legend oli yakayimba I mean njagala
Umperemu akalango ka muwala wange ono. Ayimba bulungi. Angamba ale Kamenyo njakikolera. Kamenyo musajja mulungi nnyo by the way. Ne wetegereza akalango ke yakola ku Shabeke yasooka. Ng'ebigambo abisoma ku ssimu. Amanya yangamba yani Chosen Becky. Di nakuzomezi bwezi. Ndagamba yo Dr. Jose Chameleon. Nakuzomezi bwezi. Nasoma Chosen Becky. Kamenyo na ejali. Uje mtu wagire new talent. Ekyo tandisofuna abawagizi abato. Tomanyi kye kitegeeza ku bali abakulu. Like abantu abali mu public. Buli omwaga omwana yayimba akayimba ako ne Chameleon amulangidde ko nenonya Spice Diana. Spice Diana natukolera akalango nenonya Mary Bata nenonya David Lutalo. David Lutalo natukolera akalango najja nayimba ku show. Najja nayimba ne ku show. Nanga Kamenyo ngenda kusobola ubwerere bana abantu bonna buli kimu kye baakola they just did it because of me. Wow. Because bali bakwano bange nga bayimbira ku show zaabwe and they are good people and for the love of the industry. Kati watana bagenda wa David Lutalo tanaba ne bajja bonna abayimbi bajja bangi bannange ba just today ba Mary Bata ba Serena Bata, a lot of artists. Wow. Yeah, ba Jasmine ne bakola obulango. A lot bambi besogeddeko sagala bawulire bubi. Ba Jaruna. Jaruna is a very good man. Ye musajja mulungi talina buzibu. Bamisa Kisemakula ne bajja ku show y'omwana. You know, mwana industry erina abantu abalungi abayimbi ba Uganda balungi. Ekyo kyo omuntu gotuukirira n'omugandi na kino nagamba I'm going to stand with you. Baziza bafana nga concert ya mwana mutayire nyimba 2. Mukuba concert eggwa abantu ne bajja. People came and supported so many of them. Mwana ekintu nakyabya teyadda mabega. Concert weggwa otandika obutakkaanya. Concert eggwani wayitawo ku myezi ng'ebiri kuba twali mu December oshonga nyingi. Nemusooka ne muzikubaawo. Tukuba kati awo nfunamu obutakkaanya twalianyizaawo. Obutakkaanya buviira ddala ku ki? Baluuka otayagala kwogera. Omuntu akula eget mu kaseera akakatini. Obukulu omanyibwa obukulu omuntu wafa awezeze emyaka 3 nabaga bambi afudde muto. Kyokka otuwa kwaza tutonna bakola bintu agabukuzi 3 tokyapangisa kitegeera. So kuvaako agende wa Lutalo musigala muwuliziganya. Awo tetwawuliziganya. Byali biweddewo. Tetwawuliziganya kubanga amaanyi ge wateekamu wano mu kupushinga abantu bonna biki wafunamu. Ekyali nnyo okukyafunamu. Nze Katonda yantonda nga bwenkola ekintu ne kibeera successful. Katonda abansasudde. If I make something successful, nsanyuka. Twaddamu kwogerera jjuka twali tubeera waka wamu. Ne bankubira ne baŋŋamba Becky naali mugenda ne ŋŋamba naye show z'abantu. Ng'olwo yakantemye edda ayagala kugenda wa maama we. Yali yagambyeko dda nze nkooye okuyimba njagala mugenda mu kyalo. Ne mugamba okooye okuyimba. It is okay. Osobola okukola ki? Okugenda. Okusayininga, tugenda yimba shows esigaddeyo. Ogenda mirembe. Bankubira essimu baŋŋamba munaaye. Oli mu bibi otambuddemu bakubira bukubiza essimu. Bannange. Becky agenda. Bambi nkuba essimu nkubira abantu awo ne bagamba yakubira omusirikale awo ne mugamba agenda ewaka. Mwana agendagenda tayimbye ekito z'abantu.
bansibire wala ebiseera ebyo nga simanyi omusajja yali amumpendulidde sajja yajja n'atuwa ssente miliyoni bazaali 5 namusaba miliyoni 7 5 6 nga tugenda performing nze ne Becky ekisoga nampa bulungi ssente nampaako diposo miliyoni 4 nengenda ekisoga ku lunaku nga lutuuse kwaliko ne Maria Kikusho nga tafunye bulungi bantu naŋŋamba ng'ayogera bubi mukwate microphone muyimba temwagala mugende naye nkiwa it was a set up era yakisetinga up andaba wano nkumanyi Aga settings ogane kuyimba abasibe. Guy na gano tuwa bala. Setu ngate tusayimba ngate tulina bala. Naga ngatali very arrogant mwimbo wa mwimba. Ngamba ye kali tetujja yimba. Nembuga Becky ne tudde waka. Aite na ku 2. Na ina chali wange gwe nali ntudde naye. Ngamba bano bategedde watya wengi. Ositege. Waita na ku 2 bajja. Chali wange yankubire simu nanga aja ntutuleko wano. Wangamba ntutuleko wano. Polisi nejja ne patrol 2. Nga bakimyo muyekera. Bakulika aba polisi nga 15. Sajja najja mayinja nnyo. Ngamba we mwami Victor Kamenyo. Ngamba yenze simu. Ngaze na wewe ndi wennyini. Tebakwaddeko bana warranty oba intention to sue tewali bazzebuzi tewali naye ngokumanga bali very serious bafunye buli kibaluwa okuva ewambuli muntu akwataganya ne music bagenze ku UPRS ne bafuna ekibaluwa ekikiriza nti siyimbye batadde mu serempitirivu nnyo ekyambuusa ono gwe nali naye yabaseetinga yali chaliwo yakiri emabega nakitegeera kati ne bankwata ssebo mbagamba eri gye muntwala siri safe and police is a safe custody every police is a safe custody kansoke ndipotinge ku police yaffe yokukyalo ngeri bafunye dda warrant enzikiriza ne transportation byonna babisasudde ogenda direct ngamba soke mfune ki soke tugende ku police yaffe yokukyalo enda ku police yerungu gyali osinga mukwano gwange ba osi nga balina omusajja omuzeeyi gwe baleese musirikale musajja mukulu ali myaka nga 6 ng'ali kunze ndi mwana muto n'emyaka nga 24 ali muku ekakombeera by the time I was like obusungu bungi nnyo 30 kati was 27 I was like 23 years kati musajja n'ayomba gaye bayononye ebintu byange byonna abantu bali mu kkoma abantu bali mu ki ne tumubuuza kale babyononye olwakibadde tompa balance kale wakali tompa balance kale katukuwe sente zo tukiveemu njagala 50 mentions mu miliyoni 5 yaziyita na mentions tebazina ekisoka bagende babasibe natula ku sawa n'agamba in fact ne sawa za bondi ziweddeko kamutufu ziweddeko nenjogera nekyali wange osi basebo sawa za bondi ziweddeko kati gadda kyali wange yawadde mu lukwe gwe mmanyi obulungi ngate yefuula nyamba gwe ensinzi abayayi wano abaniga gwanga bi ne nate mbu yefuula atanyamba kitege atenga musajja mugagga nnyo fuula nyamba kumbe yateekamu ne ssente enkoleki bakusibe ngamba kati nno mbatudde bwenti omanyize dde omwoyo w'amagezi aho nalina mukyala wange mukubidde azze ebiki omwoyo w'amagezi naŋŋamba kati nno
bakutte batya kibaze nga nakamumitinga bwenti wayiseyo dakika nga 2 baze kitegeeza yabalagiridde abagaye ndi ngenda kumufuna naye wano mu dakika 2 agenda baatu amagezi yamala okumpa amagezi neŋŋamba omanyi kambeeko benkubira ab'enjawulo tajja mugagga nnyo nga mwesiza ngamba atofaayo kyonna kigenda kubeera fine ngenda sulayo saawa emu eweze naye akasajja kekyaze ye waggaa buli kimu kigenda fine tofaayo ngamba omugezi akube ku masimu nenkubira abantu bange bajja ne baŋŋamba banneeyimiridde ne bajja ne babikwasaganya nenvaayo omusajja olwawulira nti navuddeyo ku makya nga navuddeyo nina okuripootinga emikono nagenda ajja emukono ne bansumbuwa olunaku nga ntuukayo emukono ne baŋŋamba komawo enkyo ripootinge omaye okuvuga emmotoka okuva Kampala paka mukono ogenda mukono gyo ripootinga kyokka waliyo jja muyitirivu nodda for like 5 ripootinga bankwate bantwali bansibirewo ekyanyamba ngeri gyenkolagana n'abantu abamu awo ng'okyalina ekyozeni nga nina stress kyova olaba nagambye biri ebya chosen ngenza obyogera bino nga nina stress nnyo ate awo naye wajjirawo ngamba mbino nzira mbino va mbizibu odda mbizibu bakubira essimu agenda nina stress ya kooti ya gundi poliisi sente DPC we mukono yagamba this is a very stupid case in fact little boss when nakubira nga neegubye nnyo mukono ko misango gye naye gyali mukono nga akamenya DPC mukwano gwange kamukubireko DPC n'agamba this case is a stupid case because someone came you never paid him balance at him you are harassing him if he has a FM let him give it to you go if you don't want it he leaves it here at the police guy atuyamba nabigwera awo ebityo guy ngata chaina chakola of course ninga guy akira buli kumakya natuuka ku police omusanga yatuuse danga tonnatuuka nga musajja mukulu myaka nkaaga ine mwoka nene bweti agala milioni 5 naye bamugula si alina nyini kifo bali bamusetinze yes bamusetinga nga balaba ya 5 begajjo yinzo funa kabiri nga balaba ye mukulu mukadde mukambwe wali yali tayagala sente yayagala kuchunya buchunya yes yayagala tumaleke emirembe ndabye ebintu mu industry muno munsi muno ndabye ebintu n'abantu babi ndongo muno katika nkwe example omuntu yankubiranga essimu angamba kamenyo biseera nga chozen beka ayimbiranga 7 8 yakajja myezi 2 nakwe nagamba kamenyo gyebaleko nina omukolo wano naye nyamba ninawe mitwalo 8 beke anyimbireko mugamba kale 8 kale kola kakadde ngosi nali magana nomugamba kale 8 kirete okubira beki nomugamba ekireka nno waliwo atuwaye 8 kole same person nakubira beki tirut beki gyebaleko nyambo nyimbireko wana ekireka nambulira date yemu mukolo gwe gumuna kimu na milioni 2 you get kati go beki ogeno mugambe 8 ate bamugambye 2 bamugambye 2 agamba oli muyayi amono muyayi nenga itizola setup bantu bali mu ndongo muno bali mu ndongo muno so kitegeeza nga ye alaba competition ayimba nene tomuwa sente ayimba nnyo tomuwa sente kati agamba ono wayawukana n'ono awo kijira ne yekyanga kati jukira yaba akutya tagenda kugamba nti naye nga baŋŋambye milioni 2 ate gwe ng'oŋŋamba 8
Ushege kati omuntu bwatyo nashe bateriyo kati ukakana mwenna obisazizza mu luso bwa shoteriyo nagamba yebwe sakkiriza bwe butabeera yosho butabeera yosho so ogenda okwekanganga genda byaba kati kajja katya bwaveewo atadde wa lutalo nkujjira tutoka ku poliisi tunyanyiramu osibi kibiki nga nekyaŋŋamba nze nga kyenjagala sayininga esheezo ate si bw'aba agenze naye ng'agenda ziyimba azimaleyo kati nze nga ŋŋamba nze kati togenda kwogera nange you're going to talk to my lawyers Chezenbeka amangu ago ng'afunye balooya bwe yaŋŋamba kaninde looya looya ngenda okulaba waliwo omusajja abaali bamuyita Kijambo nga yazenga looya yazenga looya Kijambo ye manager wa lutalo yali ebiseera ebyo ne kati mwali mwali omuntu onotono omuwanvu omweru nga Kijambo ajja papa kangamba ndo kamenyo lwe twali twagala kwogera naawe songa y'omwana ono by then yali mu management ya lutalo Kijambo still nga tulaba tugamba waayi tubireke Kijambo mugamba musinte tulina buzibu wama Kijambo tuba tukola tusayininge wano kyagenda yimba shows ezibulayo ne balance buli show nga muteekako n'enamba ya promoter yali show looza nga 30 28:30 mwezi yukira kati yali aliko by that time wankuzaawo yali December ate nga it's a festive season bambi yaziyimba kwazi namugamba deposit twamukozesa kuba nali mugamba tufune deposit bweti netugabana netufuna keza promotion naye natwalako deposit twamukozesa kati then balance gatujogabana we tebakuwaako kati nze sikolerera kufuna nnyo ak'obuntu bandibadde bakuwaayo era olwo byanyambyemu bambi bekisimugira kati nga we nali nzadde omwana enazaala ono lasiboni wange bambi yankubira ono gwe nakasembayo zaala yankubira olunaku lwennyini nenazaala nagamba congratulations nansindikirayo emitwalo 23 nezijjako yes neneyanza bambi kati okitegeera mu muntu nemusanga asanyuka appreciatinga nakuwayo ne kasente so bwe mwasayininga n'amutwala nagende wa lutalo nakati abantu bagenda nti tutandika ogattagattamu biri ebyaliwo nti ate sho ate eno neeno ate looyawe ate woona atadde eno bantu bagambe oli yali asetinga kale ga abantu balowooza bambi honestly bantu bajja lowoozayo batyo yali asetinga si lutalo biri ebyambonyabonye nnyo nedda kati kankuleko David Lutalo is one of my good friends era nekyeyakola kyonna I know he did it because of a good heart loza yali amanyi oba because bali boogera because nasiko mugenda ne Becky mu studio twali tulina olebale tugenda okukola ne Lutalo because namugamba otuuke w'omukulu mugambe twagalayo kolabo bali tuva nakola luyimba lwa alibaani wakesamu gye basisinkana ne David Lutalo yes kuba nali njogera ne David Lutalo nga mwana ayimba bulungi kanjaga ba meeting ebyo byavaamu ne tumitinga naye nkusooka era ne bakijambo baalimu ne manager Ivan mu studio David namubuuza onyimbira bulungi nkuwe ekirabo ki
already namu coaching zedda namuga Becky watu collabo kwa tugata bankuza collabo ya David yabera tokyakwatikako nganze chembaze nga manager collabo yavaamu kutwala mwana kale tuveye sekutwala I know it is in a good faith era naye yambi yali ayagala kumwako kyamwongerako maybe kye tutamwongeddeeko na yakimwongerako mu kulabako yakimwongerako kale nno bituukidde olwaleero baawe gwalinamu abaana abasatu baafunamu bwobutakkaanya ne baawukana kati ate gwe yaleetanga kamera person kati yakoze obufumbo bwabwe wabuwulirako obwa dictator Amiru walinga obirabulabi nali mbiraba bulabi nga mbalaba actually nze dictator Amiru ngeno mumanya nga alina Becky manya alina Becky kati ate ono kadiri w'ebifaananyi nze Becky dictator Amiru saamulabako before wano wali nnyimba z'abankuza byabangi ali baani no radio steady genze saamulabako kati mulaba after nga benamula anti beyagane Becky after but when I met him he's a very good guy dictator Amiru yali musajja mulungi ku bantu mutwa abantu simubi ye kadiri yesimumanyi chaka namulabako ba ku Africana amawulire wagasanzeewa shya kalo nantongo banamulaba sijjukire banamulaba amawulire wagasanzeewa wagakuguddeko gatya amawulire analabye bifaananyi so sirina kyebbaji tolina kyomanyi sirina kyebbaji naye nina omwami gwe yakozeko interview simanyi oba omumanyi ono omumanyi Robert si Robert oyo ye abadde manager wa Ruth Kuganja mumanyi angambye nti Chozeni Becky bw'ayagala aba ayagadde alina omukwano guli ogwasooka gwe yabeerako naye wagulaba alina omukwano asisaka yakayira obukwano jojo kantu kalamu kantu kalungi kaba kakwagadde kakakwagadde ne lumu abula Becky nonsonywa kana akabozo kaji soko katuwe twaina esho yali yakimulanga eri katosi katosi ku mwalo siriwo by that time nali nafuna omuvubuka nga yavuga Becky era ayina emmotoka ye emuvuga ku shows kati nemufuna ne makeup artist mubuka yani eroja tumumanyi ndoza twayawukana ne bakola ba party naye kati yayina show nga si yange ye yayina nga nabye ndimu ebyange nimukubira bulungi mga show no ya leero bichi misana wetegeke gundi agenda kujja koleko makeup ogenda performing bichi ngamba kale sawa za show zituuka nonya Becky mulabako ankubira Becky tetumulaba mukubira amasimu ako sawa ngammekaawo sawa ziweze 2 ezekiro omukubira amasimu akwata kubira amasimu takwata ngamba mfuti enda kola ntya mugamba mwana kibiri wakakonkona wasibe taliyo wagule alise wagule n'agenda taliyo baadi awo message ejja ku simu yange tutu ngeggulo limu yata agenze mu kyalo akomawo message etuuka ku simu yange tutu yaya mpitanga blood bro what blood I'm even going to kill myself. I don't know where I am.
Ntya kati je nali kati ne manya biri serious. Je nali n'envuga n'embaye emisinde. Ntandika onnoonya omwana. Tambula. Nemusange okukonga atudde bambi. Essubi. Ngamba kiki. Wadde ki. Nemuze no kugondi ku nitukomayo waka akaaba. Ngamba sebuki. Natagala kungamba. Ngemerako. Bulira buzibu ki. Ati aina X-way. Aina X-way. Yali yazala first born before me. Kati nga yamusanze mu kyalo. Nga yafuna da girlfriend. Nga onomanya yagenda mu kyalo yasanga oli yafuna. Kubye mu town. Ndoza mbadde muogira. Ogenzeeko ko mu kyalo. Olabe ku X, olabe ku mwami wo. Kusegeera. Ugendo tuukayo ng'omukulu. Alina omukyala. Oba bwe yalaba nga Chosen Banga aliwanise eno mu kibuga yagana omusa. Sijja musobola. Anfuneyo ow'ekyalo wange. Kati bambi n'akaaba ne mugumya ne mugamba naye bikola ki? Bibaawo ensi bw'etyo. Yasoyina kumuvinga on. N'omulala oli yasala kufuna oli. Naye Katonda ajja kukuwa omulala. So kati embeera obudde buno Amiru gy'alimu. Namulayeko ne ka video ng'ali mu ddwaliro si nnungi. Ebintu bino wabiyitamu. Omukazi naawe baamukubbako. Wakiyitamu otya ggwe? Amiru alina okumanya nti si enkomerero. Ate si yatonda omukwano. Omukwano gujja. Omuwaayo buwi. Omukwano guliga data ku ssimu. Kubawo ne gumala ne guggwawo. Era abantu abawangalidde mu bufumbo abasinga bafuna muntu ategeera. Ti reaching extent nga love tekyaliwo, but then you just need someone who is understanding. Bw'olwannyo n'omuntu mukwano, omukwano gutuuka ne guvaawo. Nemusigala kubeera waka. Yes, nga muli waka, but nga mwetege, nga you understand each other. That is the level of maturity. Because guno mukwano gufeedinga. Buli lucha, genda gusala pressure. Kati you just need to understand and no installing mu bwongo obwo. Tono ye mukazi wange, bwe nina okubeera naye paka sigenda kuwasa buli omu. Because tukyegomba nnyo tukitegeera. Kati Amiru amanye nti omukwano guggwawo agume. Ekisinga oluma mu nsonga eyo kikyaliwe. Nange akantako wenkalowoozaako bannange nga mukwano ate relationship baddemu abaana, so it hurts somehow. Nebino ebintu tebisoze tuuka ku ye. Ne bazukubaga babakyawa asinga obugaga. Omukazi asinga obugaga mu nsi yonna yakyawa bbaawe asinga obugaga. Yakyawa bbaawe kati ye mukazi asinga obugaga. Nasikira ebintu. Bw'omwaka faananyi ng'omukazi asikidde ebintu bye maaliyo ate akukyaya ate afunye n'omusajja omulala mu maaliyo. Depression gyoba naye bayenkana ki? Kati omuntu akola atya ebintu by'omukwano bino? Asabe Katonda amuwa omutuufu. Ate bw'ayagala tayagala nnyo bya kisiru kugwa ddalo. Atoyagala nnyo si gwe watonda omukwano. Yagala nga weebalirayo nti essaawa yonna omuntu akyuka. Okyasobola okuddamu okwesiga omuntu ekitondera ddala ekikazi? Kisinziira byaleeta ku ttebo. Kati naawe oyagala aleeta ku ttebo? Nze abasajja mbagamba ekintu kimu. Either funa omukazi ng'alina kyaggattako, oba funa omukazi nga wampisa nnyo nga muwombeefu nnyo yasembayo. Ne bodde ekiro ku 11 agamba ebikuliikayo naggulawo. Kitegeera ng'emmere ajja kufumba nga
si bano kwebya londako ki miliyoni 5 mu Uganda wano batono nnyo naye ogenda ozibalabalamu anaawe olina okulyako olinako renti olinako oba olinamu akamotoka mafuta ga motoka daily ogenda okulaba nga oba at least olinaku ospendinga nga 10 kubanga era kyekintu 10 oba 15 ogenda nga okoseza nnyo kitundu omwezi ate nga bwe kibeera kubanga ovalamu amafuta wemba mu motoka nteekamu amafuta ga 3 olunaku ndyako 2 oyingidde 5 bwe nzijjako ne ngamba lunaku nsulira 2 ye rent ow'enkaaga oyingidde 7 n'ogamba nti kale ozeeko olugoye tetugenda bbala manthire naye katugeze buli mwezi ngula olugoye lwa 3 omutwalo lunaku ogwo 8 ozeeko data wa 9 okitegeera tonnawaako mwana tonnalwala tonnagula masannyalaze waka tonnagula mazzi tonnagula ki n'abewaka mu kyalo muzeeyi ako tolina gwe waawaddeyo tonnayokyayo mikwano gyo tolina nabwe emergency bw'ofunye ate nno n'ekyebiri nga either oliddira breakfast ne lunch sapanga ojja yiiyaawo tonnawakoleza ngoye tonnawaba maid kitegeera tonnasasula fees tonnakola ki kitegeeza nti bw'okeera ku makya n'ofuna ate omuwala nga naye azisika ogenda kutuuka mu myaka 4 tolina kyolaba kamukwate mpola owakimanyi waliwo ebintu omuntu yayinza okukutemeratemeramu ekintu n'ogamba tunaagaggawala so naye ndowooza kyo nakyo bakitegedde so kati obudde buno omusiguze eyatutte muko omusajja ate nga oli kyaliiwe yo mugamba ki sajja gwe yakuhayalinga n'akuwa omulimu tubenga ebifaananyi mukyala wange anyumenga bibaawo ate omusiguze ono alinayo omukyala n'omwana kati nabana abaana balina bibaawo anaamalako atya amanye bibaawo ebintu ebyo bibaawo abantu omanyi waliwo ebiseera ebimu owuliriza akayimba n'okalekaawo waliwo otuuka mu situation akayimba ako n'oddamu n'okakubamu kati nga oli muka understanding nga ki kyekategeeza so that's why they say nti music when you falling in a situation that's when you understand the lyrics naye obeera wano mu mood tabanyi oli yayimbako uli asimba kinyuma naye tekitegeera kati omuweereza kayimba ki obuyimba buli mu gundi ya Amiri mu mutwe kati bakyotika mikwano ginkese kati buli kigambo kyotika kyeyayimba ekisajja kayimba saamanya nti ofaaza laba ne mu kibuga jjukira nze nakuleeta kati okitegeera kati obuyimba bumuddira mu bwongo naye amanye eyakayiiya n'akayimba yalina kwe yakijja kitegeeza kyaliyo things happen omuntu yenna who doesn't know history ye muntu akola ensobi they say like omuntu atamanyi byafaayo akola ensobi bawise men zebakola ki zebansalinga edda kiringa omuntu okukola omusango olede gwaliyokko babikola bikuzi fayiro ono bamusalira bwe bati nawe genda so namunyiza nnyo kuba kyaliyokko kati ate oli yatutte omukyala yeyagala agere maaso n'okweyagala alya bwanywa
oli malo kubba bakubbe naawe Bible bwe yawandiika musajja nawulira ayimba so pasole wajja mesonga zezo kati omukyala omuwuliza mukyala ki gwe wali olina buli ex wange muwuliza ekitegeeza tokyawo gwe omutwalo oba toli safe naddala ex yenna gwe nazaalamu omwana omuntu wamututte taba safe kulwaki taba safe ate kati oli bamuzaalamu omwana ate kati gwe omututte owa safe obuba butono naye agumireko ekyo kasita yaba amulina kale basebo newayo tetujja suka kawo kikipi kipya kikyofumba kuba katono olibala lwawedde bantu basuubire ki ekiddako ina ennyimba nnyingi ezijja kolabo zinze bagambye nanoli balengenda okuta baluyita mabeere it's a nice song inspiration kandi so yimbe nyimba za liri paz no really inspiration just what ekigamba abantu bakitwala bubi naye nagamba bankite like gwe nakikunyonyolamu babu ate so okyogera breast oba kijirako mabeere no ate si a meaning je tulinde ekitegeeza oluyimba mulinde luyimba baleme jajinga kati nga tebale jajinga kati naye lulungi nnyo kimanyi mugenda dwagala nnyo nenda duta sometime very soon next week early next week so bali subscribing tumira ku girlfriend wo oba omukyala ntumirako sirina mukyala as of now ebyaddala oli single very single sawa musina mukyala lwaki nabafuna mutuufu ogenda mujja wa kale agezaako kuba omutuufu bisanyizo ki byeweetaaga like ku muntu bw'obeera ogamba nti kati noonya mukyala so kakyala njagala nnyo omukazi omulungi kyagala nnyo kale empisa kituufu nazo nzaagala naye omulungi ate abalungi babeera layini nnyene babeerako le layini nnene saagala ate kubeera nnyo nazike wange abalungi nga basumbuwa tunakola ki naye katwala okudda eka nga negogenda okuddayo osangeyo naye era bizibu birala ayinza oba nga alina empisa mukakkamu njagala ntuuke ku muntu ansimayiringire nange nsimayiringe mutuufu nga simayiro ate ebirala ebyokusoma tobigendamu nnyo siri nnyo mboba yasoma nnyo naye baba yasoma kirungi beta but kiriiko nnyo quality njagala omukazi nga mukakkamu nnyo ne waba mwavu asembayo nga mukakkamu nnyo bw'obeera mukambwe banga olina ekiddako otya otegeeza ki ng'olina ekiddako banga oli minisita banga olina kyoteeka ku tebo banga oli musuubuzi banga oli muwala wa kirumira ntandikireko awo naye otherwise bw'oba nga tobiri beera mukakkamu nnyo ng'emirembe ompa mingi nnyo nga manya nzize waka nanti agenda kuba mulungi manyi n'abalungi nabagamba ndi mulungi ngamba ki era n'oli alina ekiddako era bw'aba tayise kakwakulizo ka bulungi naye era saagala ogenda ddibira ku lujja nerabya dda ogenda ddiba sogenda funa ate mukazi tewali kiddako talina mpisa ate ne stress akuwa kale ndowooza mukitegedde musobola okwenoonya bw'obeera olinayo obukwakulizo obwo ng'omunoonyaako tetujja ssukako awo mbeere bulungi bweraba